Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi nze Ibrahim Mukasa era nga wotulabira wano tuli mu kisaawe e Nakivubo ekizimbiddwa Haji Hamis Kigundu ng'ayita mu kampani ya Ham Enterprises Uganda Limited. Tuzze mu kisaawe wano e Nakivubo tulabe progress y'ekisaawe bingi ebyogerwa mu mawulire. Of course abatali ku ground bayina mboozi ndala, so fenga abamawulire tujja ku ground okusigira ekifaananyi what is really happening on ground n'okulaga kye kigenda maaso. Negatiddwako omwami wano mwami Ashraf agenda okubanga atusigira ekifaananyi progress y'ekisaawe, enteekateeka z'ekisaawe kiggulwawo ddi era kipyaki ekiriwo okwawukanawo ku kisaawe ekikadde ekibaddewo. Nkwanirizaako mukama wange. Assalamu alaikum. Amanya gange nze tujatunga Ashraf. Nga ndi nange ku bakozi ba kino ekisaawe Nakivubo Memorial Stadium. Nga nzize wano okubatangaaza progress y'ekisaawe nga bwe kitambula nga bwe kyatandika. Mubimanyi twalina ekisaawe ekikadde kye bali bayita Nakivubo War Memorial Stadium. Nga wali ogimanyi ebiseera ebyo nga we basambiramu omupiira tutuuka akaseera omupiira ne guyimirira nkuba etonnya ate ne tufulaadinga ne tuyiwa buyiyi mazzi ebbali wetutyo. Naye kati saawa zino ekisaawe kino nga bwe mukiraba saawa zino tuli ku at least 90% nga kukimaliriza. Ekisaawe kino kyolaba kigenda kuba nga kituuza abantu emitwalo 2. Mama Ashafu kati ninga tetunatuuka ku capacity ya kisaawe njagala tutunuulire oyogedde ku system ey'amazzi. Nakivubo omukadde yasumbibwanga enkuba naye kati olwaleero ekya drainage system mukikoze mutya era kyanjawulo kiki mukoze nti enkuba bw'eba etonye ne bw'etonye etya omupiira teguyimirira? Ku kintu ky'amazzi ekyo ate twakirongosaamu tulinga bazungu. Ekintu ekyo twateekamu kye tuyita drainage pipes. Ezo pipes zifulumya amazzi. Pipe nga wogiraba eyinza okuva wano paka nga wali naye tugiteekamu ebituli mbwe enkuba weetonnya bweti amazzi gagendera ddala mu pipe negafulumya mu trench yaffe eyo gye mulaba. Amazzi gajja bba gagenda bugenzi era nga wookalaba ssaawa zino wekajja osigalanga nga enkuba etonnye. Tewajja bbaamu ate mbu amazzi gagize wali gasigadde wali gasikataddidde wali nedda. Eyo tujja bba ensonga eyo tujja bba twagisolovinga dda kubanga kati ekye twasooka ne tuteekamu drainage pipes ezifulumya amazzi. We twamaliriza ne tuteekawo amayinja agawera. We twamaliriza ne tuteekawo kye tuyita kapeti eyasooka ne tuzzaako ne taafu gye tuyita kapeti esembayo. Esaawa zino kijja bba flat tewali mazzi. Okay, njagala tutunuulire the issue of the sitting capacity. Nakivubo omukadde simanyi oba olina ekifaananyi kye about ku bantu abaali batuulamu omuwendo in comparison to the new sitting capacity. Amazima sijja kwogera ku sitting capacity ya Nakivubo ey'edda naye abaali bagiraba ndowooza mwali mugiraba. Naye saawa zino fe sitting capacity yaffe saawa zino nga wookiraba tuli ku mitwalo 2 ye sitting capacity nga tulina kye twandiyise ordinary ne tuba ne VIP ne tuba ne VVIP then ne tusembayo ne executive nga mbulabo obwo nga 2 then ne side zeri nga 2. Then we tudda kwekyera tulina kye tuyita entrance abantu we banayingiriranga n'abantu we banafulumiranga. Tulina entrance ezuwera 8 tulina ne exits ezuwera 8. So zisobola at least eje emitwalo 2 gisobola gikozesa okufuluma n'okuyingira. Okay, Mwami Ashraf bwe tutunuulira ebisaawe by'e Bulaaya Europe in particular oba ne wane waffe mu Africa South Africa waliwo ebifo ebyo ebya bannaggwedda abagagga mu luzungu bye bayita box. Muyinawo wano paati ezo ez'abagagga abataagala kubeera mu Ibrahim Mukasa nga babeerere mu ndabirwamu nga bwe tulengera abazungu e Bulaaya nga bagulengerera eri bwe bati mubirinawo? Ye tubirinawo era nga we nkugambye tulina kye tuyita executive era nga olaba ezo glass nga we ziri saawa zino
abo bannagagga oba abakulu tukyaziza nga omukulembeze okuva mu nsi endala oba omukulembeze waffe yennyini nnyini oba omuntu yenna yina nga wakitiibwa tujja muwa ekitiibwa kye tumuse mu kye twandiise executive oba VVIP era zezaawo nga we ziri ate n'ekirala tujja bawo ne ze tuyita lounges o ze tuyita ebisulo in case abakulu bazze tujja ba ne we tunaabasuzanga wonna wonna we wali. Okay. Njagala tutunulire ensonga y'emizannyo egy'enjawulo. Of course ekidefining ekisaawe ky'omupiira gwe mupiira ogw'ebigero ogusambibwa wansi wano we tuyimiridde. But besides football, what other sports ze mutaddewo wano ezigenda okubanga abantu baziganyulwamu era nga bazeetabamu besides football? Besides football tulina kye tuyita indoor games ne outdoor games. Emizannyo gy'omunda n'egyewabweru. Ekisooka emizannyo gy'ewabweru tujja bba ne boxing, tujja bba ne basketball, tujja bba ne netball, n'emirala awo gye mumanyi longo tennis naye ajja bbaawo. Then we tudda ku indoor, ale indoor kyo twakisusizza namu. Tujja bba n'ebintu bingi. Ekisooka tulina gym mubamu emizannyo mingi. Ekyokubiri tulina kye twandiise ludo, tujja bba ne table tennis, tujja bba ne pool table, tujja bba ne ze twandiise darts we tukasuka bungi nnyo emizannyo gy'omunda gye tujja bba naye ne chess ajja bbaamu. Nakivubo omukadde yali amanyikiddwa mu kutegeka ebivulunga, enkuuka, ekiggunda, ekitoobero, enkuuka yali mu lubiri, ekitoobero, ekiggunda n'ebivulu ebirala bingi nnyo. Entujjo zaabeeranga wano ng'abayimbi bajja abantu ne basula mu ngatto paka kejenge. Mu nteekateeka eno empya ebivulu binaakomawo eby'abayimbi? Ebyo tubakakasa buli kimu kijja bba nga we kyali just lwakuba wano buli kimu tukirongoosezaamu. Tukoze kye omuzungu kye yandiise improvement on what was existing. Kati ebintu byonna ebyaliwo edda tubizizza naye kati ate tukitadde ku mutindo ku level endala. Buli kimu enkuuka z'ogamba ebivulu bijja bbaawo nga we byali edda. Thank you. Akataleke kanga tuva wano njagala otusiigire ekifaananyi. Enteekateeka y'ekisaawe abantu bakiraba, buli kimu kati kiri visible, abantu bakiraba. Ekisaawe kino bwe kiba kyakugulwawo either mu butongole oba si mu butongole, abantu okutandika okujja okusambiramu mu mupiira n'okwetaba mu bigenda mu maaso, ziyinza kubeera mwezi ki mwaka ki? Enteekateeka kino ekisaawe manyi twakitondera mu kye twandiise phases. Kati kino ekisaawe tujja kigulwa probably mu November. Tujja at least tukkiriza abantu bajje bakirabeko nga bazze nga tusamba local matches zino ezaffe. Then we tunadda ku entegeka endala ey'okukiggulawo gye tunayita nga phase 2 kuba phase 1 tetunagituukako eyo. Phase 2 ejja bba mu 2024 mu January we tujja okukiggulawo officially. Kale tweyanza nnyo Mwami Ashraf, tweyanza nnyo tweyanzeege. Tugenda kubanga tuwongera okubanga tubakyalira n'okubanoonyako okumanya enteekateeka ezigenda maaso. Okujjako olinawo bako obusembayo eri bannabyamizannyo n'abawagira emizannyo mu ggwanga Uganda? Kyenyinza obbagamba bannabyamizannyo n'abawagira emizannyo mu ggwanga n'abali baagala ebivulu okozesa space gye twandiise nga space. Ekisaawe kyaffe kino nga we mukiraba tukitaddeko security egguluggulu. Security yeri waggulu kuba tugenda bba nezi CCTV cameras. Ekisaawe kino kijja bba ki operating 24 hours. Kiro na misana mujja bba mukkirizibwa okusamba. Kuba amatala ge tugenda okuwanikayo tegajja kuleetawo kisiikirize ng'omuntu asamba omupiira ekiro. Kiri ku standard level ya international. Kuba kino ekisaawe kiri international siga kiri loko. Twataddewo emergency exits. Nga tulaga we tunafuna ekintu kyonna simanya kinga mu bimanye ebigwa bitalaze tusobola ofuna abantu we tukola ki we tubafulumiza. Tulina kye tuyita medical rooms ez'abasambi n'abawagizi tujja bba tuba facilitatinga. Tulina kye tuyita hostels weziri musambi azze oba omuzanya alaba omupiira azze aw'okusula wajja bba weewali. Tulina kye tuyita aw'okuliira
tujja banawo okuliira wangi mu kisaawe munda mwennyini tulina we tuyita washrooms zikabuyonjo ezo ate zo nnyingi ziri ku international level buli kimu kiri bulunaala abalongoosa we bali ekisaawe nga mukiraba ssaawa zino nga we kiri clean era we kijjo bba clean paka tweyanza nnyo tweyanzege mwami Ashraf tetugenda kubanga tuzukawo nakola leero extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa tusinzidde wano mu kisaawe Nakivubo era nga enteekateeka zonna tuzibalaze era tujja kuba twongera okubanga tuba updatinga ku kigenda mu maaso wano eri bannabyamizannyo n'abawagira emizannyo mu ggwanga Uganda kye mubadde mubuuza kyanukuddwa embeera yeeno eriwo era nga buli kimu kitambula bulungi nnyo Ibrahim Mukasa wane Nakivubo mu kisaawe mubeere bulungi mweraba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh